bulungi mpwano. Bannange amanya gafa amatuufu. Kemigisha Constance. Muwala waani abantu munaamayi bagamba tusala nnyo ebigambo. Muwala wa Alan Mujuni, as known as Amooti Omubalanguzi. Naye munnange abantu abamu baali bagamba nti bya bulimba oba muli mu komedi oba biki ne tugamba bwe tulinoonya ku Coco ajja twebuulirira. Mama nga baakoze kapyako. It's not comedy. Emyaka gyonna ndyagadde ogibagamba. Naye nga gibagamba mu budde obutuufu. Kimufaanana Sikiraba kuba se ndi mulungi. taata ye mubi. Coco taata ye mubi. Simanyi bwakyogedde. Anti ogambe gw'oli mulungi. Taata Amooti yaliwa n'ono gwe tulaba. Amooti ono gwe tulaba ne omwami taata wa Coco baliwa enjawulo eriwa. They are completely different people. Taata yaliwa. Anti kati abamu bagamba he's never serious but he's serious where necessary. Yeah. Wabe waka abeera aba taata, he's a dad. Yeah. Nenga he's a bit comic era. Tumiza kuba olunaku neebaluma oba ne munyiiga oba ne mukaaba takikiriza ye kubaawo. Yeah. Okay. Ye wavaako twakulaba ng'ogamba mama Fiina. Mama Fiina kiki yayogera? Mama Fiina agamba ki? Agamba nenkana ne Fiina naye kale. Tewenkana na Fiina. Taata nge yangamba nti ebyo bintu byali bya vice versa. Ko mama Fiina yagamba mbu mama wange yalinga atuma mama Fiina paani. Kifanga mama Fiina yatumanga mama wange. Kyakuluma nnyo. Kyakuluma nnyo. Why? Okubanga oli mwana wa serebu kyaffectinze obulamu bwo kyenyumirizaamu. I'm so proud of it. Kuba tewali watali challenges. Tena wagendagenda obulamu kutambulire nga wabubala. At least you'll get some challenge somewhere. Okay. Besides makeup, oyina ekirala kyeweegomba okubeera? Besides being a makeup artist? I love being an actress.